السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من الدواس كسلام مرمكي وكويرانغا kutusa ku programu ya dawa humisifa fihi yatirididda biidhnillahi taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نتنبغى الله tumwebaza kukyengera ekyobulamu kyakyatuwadde n'okukyengera ekyobusiraamu kafabiha min anniam kimalira ebingira byonna byonna omuntu byayina. Nabwekikyo tumwebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era tumusaba atukuumire ekyengera ekyobusiraamu paka wetuva mu bulamu bw'ensi eno. Ate era tumwebaza ku kyengera ekya asiha okubeera nga ebiyungu byaffe bikola bulungi, nga tulina kiyungo kifu oba kirwadde, mikono gikola, magulu gakola, amaaso galaba, buli kimu nga kiramu. Ekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ne tumusaba n'abo abalina obukosefu mu biyungu byabwe ebimu abeere nga abasuusa abawe obukyengera ekyo ekya asiha okubeera nga balamu. Tumwebaza tumusaba asibingira n'okusaasira eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujjira n'eddiini eno ey'amazima wahuwa ddiinu l-Islam, eddiini ey'obusiraamu. Nabwekityo tulina kubuusabuusa nti oba waliwo eddiini endala entuufu, wabula eddiini entuufu ya busiraamu. Eddakiika zeegenderedde ddala, eddakiika 21 ezakayita ku ssaawa 8 emisana ga leero. Ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'omusanvu 2021, nagwo gugenderedde 25 ogw'omusanvu 2021. Ate etuddako ku saidi ya hijiri ey'obusiraamu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 Dhulhijja, nazo zigenderedde Dhulhijja 15 omwaka 2042. Awo wetuli olunaku olwaleero, tusaba Allah atwongere okutuwa obulamu biidhnillahi taala. Twongera okutegeeza nti gwewula abaliriza kyenda mu nnyaka tonnyeze emu Radio Bilal. Genda ku Google Play oba olina smartphone, teekamu Bilal 94.1 nga walinga apu yaffe, otandike okutuwuliriza nga live mu kitundu kyonna n'oba oli. Osobola n'okutufuna ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ne Facebook. Genda ku Facebook mu akawunti yo osaakinge Radio Bilal 94.1 FM. Radio Bilal 94.1 FM ojjaba otufuna bulungi ddala. Oba genda ku website yaffe www.bilalfm.com nawe ojjaba otufuna bulungi. Ate twongera okutegeeza tustreaminga live ku Facebook Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda mu Facebook teekako Islamic Inheritance Consultation in Uganda, ojjaba otufuna live biidhnillahi taala. Abakhira mutwalidde shaitan bakutegeeza gemafuta gokka okuva Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde z'amajini zonna ezitudde mu mubiri, gajjanjaba omutwe oguluma, ebirooto by'entiisa, okumeketamu, okugwa ensingo, kulumizibwa omutwe n'endwadde endala nnyingi ez'amajini ezitudde mu mubiri biidhnillah. Ngetaze gasani ku Islamic Book Center mu Market
bwayise gasange ku Lutaala opposite oba wansi wa Masjidi Afwa wansi awo oba gasanga ab'ebiweebwa mugasange ku Mabuto Pharmacy ku mulyango ogwa Freeman Park. Gayaaza amafuta ago mugasange abakumirimbe stage okulinaana omuzikiti wa Kageti Saafiina ab'ekikaaya ky'Ebando Katale Zone Kanyanya amafuta mugasange ku Masjidi Ali ku Katale. Osobola n'okujjanga ku reception za Radio Bilal n'obanga ogafuna biidhinillahi taala. Ojja bakubira ku ssimu zaabwe 070 95 8 96 070 95 8 96. Ojja bafuna kweno essimu biidhinillahi taala. Ate era twongera okutegeeza yenna ayetaaze ekiraamo kubeera ng'abaako byayagala okulaama ne baba bamukolera bamaze okuva mu bulamu bw'ensi. Okulaama si kufa naye ate okulaama kiragiro kya Allah kwolwo omuntu amutya. Kakati bw'ayetaaze ekiraamo okijjuzaamu bw'oyagala bakukolere baani babanja baani abakubanja olina abakyala bameka olina abaana bameka emaliyo eri atya ebyo byonna genda ku Islamic Box Center bakuwe ekiraamo. Genda ku Islamic Box Center bakuwe ekyo ekiraamo. Kiwandiikiddwa mu nnimi 3: Oluganda, Oluzungu n'Oluswayiri. So ojjuzaamu olulimi lw'oyagadde oba Luganda oba Luzungu oba Luswayiri. Genda ku bakuwe ekyo ekiraamo. Ab'Ekato mugambe ku Masjidi Jamia Kato Seeka Abubakari omusomesa w'abaana abato naye abeerenga abawa ekiraamo. Ab'Ebwayise mugende ku Gate Motor Third Party Seeka Norman naye abeerenga abawa ekiraamo. Ab'Ennabweru mugende ku Nabweru Community n'ofiisi ya Resident Director Omwami Alhaji Kaduna Badru naye abeerenga abawa ekiraamo. Osobola n'ogenda ku Masjidi Jamia Bwayise mu ofiisi ya HM Abdulkarim Center mu Primary School. Omwami Akibai Majomu naye abeerenga akuwa ekiraamo ekyo. Obeera ng'otuula wansi ojjuzeemu ebyo byonna by'oyagala bakukolere ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno biidhinillahi taala. Saka yateredde dda dakiika 27 ezakayita ku ssaawa 8 era saka wali biidhinillahi taala njaba atubuuzaako. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد amatendo gonna amanyuvu gatendebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa eyagulumira omugabirizi era omulabirizi wa buli kitonde kyonna mu nsi muno mu maaso ge. Amannya n'eddoboozi Umaru Sulaiman Kasule. Buli Lwasande tubako ku radio Bilal omukowoozeewo 94 katwenyezeemu Kampala mukadde ku program Da'wa nga n'omusomo omukulu gwe tutambula nagwo ku lunaku olwaleero gwe gwetibwa Al-Mawarith au Al-Fara'id Al-Muttarika, ekikwatagana ku by'obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu oba emigabo egifunibwa abasika oba kyetuyita obusika. Lunaku olwaleero bye tuba tutunulako. Nyongera okukubiriza buli yenna ali okumpi n'oluvannyuma lw'okubeebaza okuba nti ssaawa zino abamanyi omugaso, abamanyi obuvunaanyizibwa buli mu bw'alina mu kumanya eddiini ye ey'Obusiraamu, ssaawa zino abatungudde wonna we muli Mashriq Magharibi, Janubu wa Shimalu Uganda wa Awsatiha,
abava mu mambuka mu maserengeta western ne eastern wamu ne mu central oba mu makatikati y'ensi Uganda okubanga muwuliriza oba oli awo kiyinza okufuuka ensonga y'okutereeza ezimu ku mbeera zaffe. Mbebaza era ate ne mbasaba tukubirize ne bannaffe abalala kubanga bwe twagala obulungi bwetyo bannaffe tubaagaliza obulungi naddala bwe kituuka ku kumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bwepo n'okubanga tugissa mu nkola. Ensonga ezo nzibeebaza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam Sheikh. Inshallah katujja okulanga mu matu tetubeere nga tukomawo. ومن السلكاء والثور الجوع فرائض ومن سليمان كسوله ومن تمددت ولنا ومن تسيك ما كندا لدي عمر سليمان كسوله دجان لدي كسوله عمر مكي سوسك يتردد يدا بيرانغا وجيو وموتينغا أجي بقولي على تكلمت وكفا وتراكما وليدي kubintu ebijja omuntu obusika oba ku nsonga ezigaana omuntu okusika. Zizakaita ku ssaawa 8 emisana ganiro olunaku lwa Sande tubaawo okubeera nga tukutwala mu puroguramu y'ebyobusika ddaala ebyobusika ebikwataganya ku busiraamu eby'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. So oba oteredde sekabya oteredde dda era biidhinillah agenda atandika. Naam seka. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Butereevu nga bulijjo tutandika ne nasaiha atandika n'ensonga oba oli awo zituyinza okwewulirira nazo mu bulamu bwaffe mu mbeera zaffe n'ebirala byonna bye tuwangaaliramu kubanga okujjukiza kuno munnange Allah subhanahu wa ta'ala yakutukubiriza era n'atugamba nti wadhakiru fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, mujjukize kubanga mazima okujjukiza okujjukanya okujjukiza tanfa'u al-mu'minin, yani fihi manfa'a kathira, mulimu omugaso munene nnyo eri abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwali gyenzize nayo nyenjagala twegase nayo, omanyi obeera awo ne weebuuza ebibuuzo bingi
era n'olowooza naddala Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yakuwa okufumiitiriza mu bintu eby'enjawulo. Naye nabaddamu ne neebuuza, kubanga bino tubiyitamu tubitambuliramu ng'abantu, abanadamu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga yatuteerawo embeera ez'enjawulo, naye embeera yenjagala okwogerako esinga obukulu ennyo y'embeera ey'obuzibu. Embeera ey'obuzibu twagala nnyo embeera ennungi, nange kwogera ali wano era ngikola ki njagala, naye ate kye tuteerabira kwe kuba nti embeera ennungi n'embeera embi byonna bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Newakubadde nga embeera esobola okujja gwe n'olaba nti mbi, wabula ate abannyonnyozi naddala bannatawhiidi batugamba nti oluusi bw'oyinza ogiraba nga mbi naye ate nga yerimu obulungi gy'okola ki gy'oli. Mu kyontegeeza ki nti abantu bangi embeera embi egenda neekugwako n'osansabaga, embeera embi egenda neekugwako n'olaba nti gwe Katonda yakwerabira, embeera embi egenda neekugwako n'oyogera ebitajja, embeera embi egenda neekugwako n'ova mu bukkiriza, embeera embi egenda neekugwako obusiraamu n'obuteeka wabbali, n'ogamba nti obusiraamu bwajja buzzi. Ife twalina olwedde ebyaffe bye twali tuliko bajjajjaffe bye baatukola ki bye baatuyigiriza, era mulimu abantu abalina mentality oba balina endowooza egamba nti obusiraamu buno bwajja na Muhammadi. Kituufu. Ekyokubiri baga nti Muhammadi oyo yali Muwarabu, ate eddiini eno era bwe yali ejja teyakkira mu Uganda, era yajjira eri baki. Nabadde surprised nnyo eggulu nadde nnyumyako ne mukwano gwange oba ggulu oba kwosa ggulu, n'agamba nti waliwo omuntu eyayogera ekigambo, n'agamba nti yakyalako mu Afirika wa n'asanga Abafirika nga basaala, namubuuza nti kakati gwe yamulala ng'afuna wuzu, namuga kakati gwe okola ki? Namuga nfuna wuzu. Namuga ofuna wuzu okukola ki? Tigenda kusaala. Nakati ng'osaalira kiggwe. Eddiini ey'Obusiraamu yajja eri waffe, eddiini y'Abawarabu, kati mu Abafirika mutawaana n'okusaala kwaki? Ate nga ne mu bantu baffe mulimu abalina endowooza eyo egamba nti eddiini y'Abawarabu. Ng'ate buli nnaku tubasomera obujulizi. Allah ekitiibwa ayogera mu surati As-Saba, agamba Allah subhanahu wa ta'ala, billahi minash shaitani rajim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Ojulidde aya eyo newe tugenze mu bingi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tewatumibwa okujjako eri abantu, buli muntu, eri abantu bonna. Kakati njagala mbuuza abali mu Uganda nsolo, waliwo abalina endowooza eyo, abali mu Amerika nsolo, oba abali Saudi, ila kafatan linnas, yani kullu, yani jamii nnas. Ekyo bwe tumala okukitegeera, ekitegeeza nti bwe yeebuuza nti eddiini y'Abawarabu yabaki, kuba ne mu Bawarabu mulimu abakafiiri, nga bakafiiri ddala. Ekyo abaana bagendayo ebweru basobola okukijulirako ne bakuwako obujulizi ne bakuwa embeera oba oliawo ate zitafaanana n'abantu banjawu bansi endala. Ekyo bw'okivaako Allah subhanahu wa ta'ala era mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kennyini era yatutegeeza ku nsonga eyo nti teyatumibwa okujjako eri abantu bonna. Ekyo ng'ekivuddeko ne kennyini yayogera mu Hijjatul Wida, yayongera n'agamba nti nga tukakasa n'atugamba nti inna abakum wahid, yani yatandika na mulezi waffe naga nti inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, n'abagamba nti kullukum min adam wa adam min turabi, wa adam min turabi
naga nti inna akramakum inda Allahi atqakum. Eyo mizaani yokka ya buli kitonde kyonna. Oba gwe olina ssente, oba oli mweru olinga ettungulu, oba olinga oba olinga mwezi oba njuba, yaga nti inna rabbakum, omulezi waffe ffenna, omulabirizi waffe ffenna ali ogwo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Natugamba nti wa inna abaakum, ne kitammwe ali atya. Njagala omuntu yenna alanya ng'ayitibwa nti muntu olwaleero ambuulire amaliriza kwani. Kibaita okulanya seeka kimanyi twabyonyogirako naye nga kati tukitwalira awo. Obaga ntambula kati ojja kugamba tambula ng'Omuganda tugayitambula ng'omuntu. Tetujja kumba kutambula ng'Omuganda kyekyo kanedda tambula ng'omuntu. Twanyonyola ku Luganda wano tubawo enganda nnya za mirundi ena. Naye nno lwetwogerako lwe lumu ku ddo nti bwe baga nti yogera ng'obutambula ng'omuntu kitegeeza nti olina okumaliriza sirisira yo ng'emalira kwani? Adamu alayhi salaam. N'abagamba era natunulaga nti kullukum yani jamiukum, mwenna min Adam, mwenna muva. N'abanyola ne Adamu gye yava, ne Adamu naye alina ensibuko. Ekitegeeza naye ensibuko ye kiyaga wa Adamu min turabi, ne destiny ya Adamu alayhi salaam omubiri gwe muki mu ttaka. N'agamba nti inna akramakum inda Allahi, mazima abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, yabasinga okutya Allah subhanahu. Ekitegeeza oli kabeere na ssente mmeka, kabeere na kitiibwa kyenkanawa, kabeere na buyinza bwenkanawa, nga laysa bimuttaqi lillahi fa innahu laysa darajatan au laysa lahu darajatan amama rabbihi ta'ala ala almu'minin. Oyo aba talina ddaala lyonna mu maaso ga Allah okusinga omuki omukkiriza. Ekyo nno njagadde okukyogera nga nnaku ensinziira. Abantu bangi nnyo twenyoma mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu n'agaana okufukamira okusaba Allah yamutonda. Omuntu n'agaana okubanga abamugumiikiriza ku ebyo Allah kubanga challenges weeziri. So to believe that. Kyova olaba tulina advantages, yes, and disadvantages. Yes, negative and positive sides of effects. Kakati mu kyo kyonna kye njagala kye ki? Nti mukagambo ka mumasonyiwa sigenda kulambula nnyo naye njagala kusikuwa samari nti mu bigambo bino bye tulina ebizibu byaffe bye tutambula nabyo ffenna ng'abantu, tulina ekigambo kye twandiise atawassul. Mu bigambo bino bye njogera kiyengeramu. Tawassul kye ki? Kwe kubeera nga tutaddewo sababu okutuuka ku kigendererwa. Yani antajala sababun ila lirusuli ila almaqsud, omuntu okussaawo ensonga emutuusa ku kigendererwa kibayita atawassul. Bannaffe, baganda baffe, bakitaffe, bamaama baffe, basengaffe, mikwano gyaffe bonna, buli omu alina ennayisa gyeyisaamu eri omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti omuntu yenna bw'obanga olina obwetaavu bwonna eyesigamirwako ani? Kubanga kasita tugenda taata waffe ali omu. Omubaka eyatumibwa ow'enkomerero ow'omulembe guno gwonna yaani ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne byajja nabyo tubimanyi. N'atuyigiriza n'empisa gye tuteekeddwa okweyisaamu eri waffe n'omulezi, wakati waffe n'omulezi waffe. Ekitegeeza nti teweenyooma. Bwekuba kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, musabe. Abantu abamu tukola ensobi, tebasaba Allah, naye ate nga basiraamu bwe bagamba bwe batyo. Omuntu n'abeera n'okutebenkera mu mutima ng'omuntu amugambye nti omanyi nti ekintu kino kigumiikirize kijja, n'agumiikiriza ng'oli amugambye enyenzi bwe giti, naye n'atagumiikiriza ku Allah bw'abanga amusabye.
ekyo nno kikyamu era kibi ddala. ayagala wamusabira amuwe. Nja kusoma hadithi nsembyayo nayo. Ebiseera ebisinga njagala omuntu yeebuuza ebintu bino wammanga nga tugenda okumaliriza. Abaffe gwe weebuuze, waliwo omuntu Allah gwe yatuteerawo nga gwe tulina okuyitiramu okusaba Allah? Ekyo kibuuzo kimu. tuba twagala saba Allah gende ewagundi gy'olina okuyitira. Kiki? Kubanga waliwo enjawulo. Luli twasomesako ne tugamba abazadde musabire abaana. Edduwa y'omuzadde yankizo alina eddaala. Naye njagala waliwo gwe baapenda baga nti ono gw'olina okuyitiramu. Ekyo kirala. Naye ati njagala ekirala kyembuuze, kale bw'abanga ddala wali kiki ekimufuula okubeera bw'atyo okuba nti gw'olina okuyitiramu? That is nga answer entuufu. Ntegedde bulungi? Bwe kitaba nti nedda wandikoze otya okubanga osaba edduwa zo oba okusaba kuyitamu bwekuba nga tekiriiwo. Ekyokusatu, omuntu yenna gwe wooli awo era ninga ng'akyogedde tosobola kutuukawo mu ddaala liri ery'okuba nti naawe osaba n'okakasa nti Allah bwe nsabye agenda kukola ki? Kunnyanukula. N'ekirala ekyokuna, kikwetaagisa ki okutuuka awo? Mpozi n'ekisembayo, waliwo sheekh omu gwe njagala okubanga ku bibuuzo ebyo byentaddewo mu kubuulirako. Yabuuzibwa ku nsonga y'amawulidi. Waliwo bamubuuza nga tiwayise amawulidi gakkirizibwa mu Busiraamu? Enjawulo kanumanyiza ejjako ddadda mu mbeera ez'enjawulo. Naye Seeko yalina engeri yaddamu ekibuuzo bwesijja kwogera kuba bangi bamumanyi. Yagamba nti bwe bamubuuza ekibuuzo ekyo yali akimanyi naye teyakibaddamu kubanga yapima nga bw'anaakibagamba kujja kuba nsasadde. N'abagamba musomese abaana. Musomese ki? Abaana. Ekyo ndo kirimu hikima. Yabagamba musomese abaana. Kati hadithi gyesembyayo yeeno, hadithi eva ku Ibn Abbas. Bino byenkuwa yeddagala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ayina abamu ku basahaba abalipootinga hadithi eno abagamba nti yabanyumiza nga sahaba ayitibwa Hanashin as-Sana'ani anyumya ng'ayogera nti Ibn Abbas yamunyumiza ku bigambo bino nti yali yani kana radifa maanahu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yali atambudde kuba hadithi ziri bbiri zino zonna zisangibwa mu Musnad Ahmad zonna nga ziva ku Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Naye ng'anyumya agamba nti kana radifa endala ereta rakiba maa nabi sallallahu alayhi wasallam, yali ayibagadde ku nsolo ng'ali atambudde ne kono mbaka sallallahu alayhi wasallam, naye nga yali mabega bw'ombaka sallallahu alayhi wasallam. Faqala, nabbi namugamba ebigambo bino wammanga nagamba nti ya ghulamu, owange mulenzi, au ya ghulayimu, oba owange mulenzi oba kalenzi gwe. Njo nawe bimanyi owange kalenzi jangu oba mulenzi gwe oba mutabani mbere fanako bwetu. Nabugamba nti alimuka kalimatin, ngenda kuyigirizayo ebigambo bino wammanga. Ekyo naawe omuzadde osobola okukikola oba omukwano y'omuntu yenna nti wayijangumbeeko byekuyigiriza bino wammanga, bonna bo bitegedde bijja kukuyamba. Yanfa'uka Allahu bihinna, Allah w'ekitiibwa ajja kugasa nabyo. Ng'onampuliriza olwaliro gwe mbisomera manyi nti naye bw'anaabyekwatako bijja kumugasa. Agamba atya? Fakultu, atugamba Ibn Abbas, negamba nti bala ya Rasulallah, ngamba owange omubaka wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wasallam, nabbi namuddamu namugamba bino ebigambo wammanga. Namugamba nti ihfadhillaha yahfadhuka. Namugamba ihfadhillaha yahfadhuka, wekuume Allah oba kuuma Allah
naawe ajja kukuuma. Weekuume Allah, zonna enzigula ntuufu naye ekikulu kasita onnyonnyola ekigendererwa mu kyo kyeki. Weekuume Allah ajja kukuuma. Oba kuuma Allah naawe wakukola ki? Wakukuuma. Byonna amakulu gavaayo. Byonna amakulu gakola ki? Naye ng'ekitundu ky'okwekuuma, kuuma mateeka ga Allah mu bufunze. Kuuma amateeka ga Allah, bw'onaagakuuma n'otajawaza huduud Allahi, n'otajawaza nsalosalo, boundaries Allah ze yakuteekako, yahfazuka, naawe Allah ali mu bunaawe, tasobola kuvamu mu byonna. N'agamba ekirala, n'amugamba nti wahfazillaha tajiduhu tujaha au tajiduhu amaamaka. Era Allah n'akiddamu kukatiriza nsonga. Allah mwekuume, mwekuumire, mukuume, tajiduhu tujahaka, gy'olaga eri ojja kumusangayo mu maaso go, ojja kumusanga nga gy'ali. Ontegedde bulungi? Gwe bw'onaaba ng'okuumye amateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala, mu maaso go weerufu, kirikiri ekyo, mu maaso go weerufu. Agambye ta'arraf ilayhi fi rakhai, mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala mutegeere, beera muganzi gyali fi rakhai, mu kiseera eky'essanyu, mu kiseera eky'eddembe, mu kiseera eky'obugagga, mu kiseera eky'okweyagala. Agamba nti yaarifuka fi shidda. Kirimu amakulu nno. Abantu ebiseera ebisinga Allah bamuwa ku mbeera ennungi ng'ate ayonoona bwonoonyi. Bw'aba mugagga byakola obimanyi. Buli zambi alikola ki? Abyebagala, abanga mutamiivu. Nti omutamiivu kasitaanyo amagezi ne gagenda. Kugamba sente yafuuka mutamiivu. Nti omutamiivu bw'anywa omwenge, buli kimu kyonna ekiri awo ajja kuwemula, ajja kuvuma, buli kimu ajja kikola n'ekitasaana n'ekisaana. N'olwekyo gwe bw'onaaba mwegomera Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera eky'obuzibu, mu kiseera eky'okubanga okyali mu mbeera nnungi. Example ya COVID. Okimanyi abantu bajjukidde ennyo Katonda mu kiseera kino. Ennyo. Ate nga n'emizikiti miggale. N'abalaajana ne baajana, kale n'oggala emizikiti, kale mufune okuggala amakanisa. Naye ng'ate abadde tasaala oba abadde tasaba. Asinza ate obirwanirira, ate ye atabisaaliramu, atabisabiramu. Ndowooza embeera eyo gitegeera. Kitegeeza element eyo gy'olina ey'okulwanirira ebintu ebyo, ennyumba ezo, ate yalibadde nnungi nnyo. Kubanga okusinzako tekwavaawo, newankubadde ng'emizikiti gyaggalwa, newankubadde nga amakanisa gakola ki? Gaggalwa. Gwe oba olowooza nti kati okuba bulatti, olwokuba tokyagenda mu muzikiti, tokyagenda mu kkanisa. Ye Allah akyaliwo era si wakuvaawo. Naam, kyava agamba wa idha sa'alta fas'alillaha. Namugamba ebigambo bino nabigamba Ibn Abbas naye nga directly bijja eri umma ye, gwe ataaliwo nange. Olwali kyobola naffe tubisoma nga naffe bye tulina okugoberera. N'agamba nti ne bw'obanga osabye oyagala oba okusaba kwonna, sabaani okusaba kwonna kusaba eri Allah. Lemagenda wagundi, lemagenda wagundi, lemagenda wagundi, naye sabaani kale ekirungi ennyo ky'oba okola ekinene nnyo. Saba gundi omugaye nti munnaayi basaba, mubuuze basaba batya, akubuulira akunnyonnyole. Gwe kennyini obeere mutongole mu maaso g'omulezi wo Allah. Nze gujja okusaba oba nze gujja okugiyitamu at the moment, ebiseera ebisinga simanyi by'oyagala, n'obulumi bw'olina ku ekyo ky'oyagala okusaba sibumanyi. Naye gwe bw'oyimirira bwantoogo, gwe nannyini ensonga, n'owanika emikono gyo n'omulaajanira oyo yakutonda, asobola okuwuliriza olw'obwesigwa bw'oba okoze ki? Naye obwesigwa lema kubuteeka mu nze, kuba nange nsaba busabi. Exactly.
nze wennenyeza abamu abakyami ate abantu oli negamba nti nze nkola tebina lisomedde dduwa n'atakola ki ya akhi aina min aina jita biquwa ijabati amanya gano kuloboga jjawa ya akhi teri yange we yayaze wange nalemwa gwe gwani man anta woman anti so kyava gamba exactly asabe wa idha sta'anta fasta'in billah era ne bwoba osaba buyambi saba Allah akoleki akuyambe kyova tugamba mu Qur'ani da mugundi ihdina sirata al-mustaqim no iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza era gwe tusaba obuyambi obwa buli kimu fiizi kulya kiki buli kimu tukwesigamirako n'agamba ebigambo bino wammanga nti ebyo nno bwe tuba tubikoze n'agamba nti qad jaffa alqalamu bima huwa kainun bwino yakala dda ku mpapula kwe yateekebwa kwebyo ebiribaawo qad jaffa jaffa maana tajifafu kwa kubeera nti ekintu kikala agandi jaffa alqalam qalamu tekala naye wabula ebiwandika byebikola nti kalamu yakala dda amakulu yaluma newandiika nebyewandika nebikala bima huwa kain kwebyo ebyokubaawo okitegedde ekyokubaawo kya Allah ekisalawo dda nagamba nti falaw anna alkhalqa kulluhum jami'a singa abantu bonna oba ebitonde byonna aradu byagadde an yanfa'uka bishay'in okubanga bibaako ekyomugaso kyonna kyebikukolera lam yaktubuhu Allahu alayka nga Allah teyakikuwandiika kutegeeza nga ekalamu teyakikalako lam yaqdiru alayhi tebasobola wadde okugezaako akatono ne bwe bensonda agamba nti omanyi nti twagala obeere nga ovuga mu moroka gokka meerere nga Allah teyakuwandikako moroka ne bw'onaagenda emashiriki ne bw'onaawaana abagagga bameka era ofundikira wakiri obeera n'enniya ey'okugikuba enkya nga beekuba ontegedde bulungi kubanga Allah teyakikuwandiikako n'olaba omuntu ng'atakabana n'agenda mu shiriki n'agenda ewa buli musami wa dduwa yenna n'agamba nti ono namugendako ne mu kanisa n'atuuka zinagendako ewa pasita Kakandi nagendako ewa pasita Bujingo nagendako ewa pasita Yiga nagendako ewa pasita gundi naye sinnafuna kyenkola ki kyenjagala sinnakifuna n'agamba ekino wa in aradu an yadurruka bishay'in era ne bwe bakuŋŋaana ebitonde byonna tagambye bantu ffekka amajinni n'abantu n'ensolo byonna n'ebinyonyi ne bikuŋŋaana okubanga bikutuusaako obulabe bwonna ng'obulabe obwo Allah subhanahu wa ta'ala lam yaktubuhu alayka nga teyabukuwandiikako lam yaqdiru alayhi tebasobola tebayina wadde akatono bwe kati tebasobola ekyo twakiraba kudda ku mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asenguka ng'agenda e Madina owulidde bakuŋŋaanya shababa qabaili al-arab bakuŋŋaanya abavubuka mu bika buli kika kya Buwarabu okubanga bamukuba olukuba lumu aveewo obusiraamu buleme kutuuka ku olwaleero bw'owulira naye Allah subhanahu wa ta'ala ayogera nti waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atambula n'abayitako mu maaso n'atambula n'agenda n'atuuka ne gy'alaga owulidde nga tebamukozeeko kaki kalabikono kubanga Allah teyamukola ki naye ate nga bwe tusoma mu byafa bya Bani Israila abamu batta bannabbi baabasala baabakola buli kimu kubanga ekyo Allah yakibawandiikako era omanye bino wammanga simanyi oba mpuliriza awandiika n'agamba ekirala wa'lamu anna fi sabri ala ma takrahu khayran kathira omanye nti ddala mu butuufu
obugumiikiriza ku buli kyonna ekyo kyotamwa mulimu ebirungi bingi. Manyi nti abantu bangi beevuma korona nti olw'okuba yajja Katonda alinga ataliiyo, ye lwaki ebizibu bino bizze bitumalidde abaffe bangi n'ebirala bye bayinza okwongerako ebifaananako ebyo. Munnange bimwogera byabwerere kubanga Allah yagwera ddala tugamba nti la yusalu amma yafalu, ye byakola tabuuzibwa, ate wahum yusalu, naye gwe ku ebyo byeyogedde samwasamawo agenda kubuuzibwa gwe. N'agamba nti wa anna alfaraja maa madha maa alkarbi, era okimanye nti obufulumiro bwonna okuva mu kizibu bubaawo ku oyo alina obuzibu. Teriyo gwe bataasa kizibu nga takirina, era bagenda okikutaasa ng'obadde okikola ki? Wa anna maa al-usri yusran, era okimanye nti mazima buli wabeera obuzibu wabeerawo obwangu, oba wabeerawo obukalubo, tewabeera obukalubo wonna kyaddaaki era obwangu bumala ne bukola ki? Kitegeeza nti obugumiikiriza tubeere nabwo, twesigamire Allah, twekuuma amateeka ge, ate tubeere bakakafu mu kumwesigamira nti buli kyonna kye twagala akirinako obusobozi ye Allah. Totawaana na kuzunga nodde nodde eri, wabula sigambye nti omuntu togenda ewa maama wo kusabira, sigambye nti omuntu gamba taata wa mukadde wo nga waali, mbagambye edduwa esinga obulungi n'olaba omuntu nga atawaana agenda wa seeka gundi amusabire naye ng'ate omukadde waali. Seeka nze wange kanneeyogereko nga nti okujja ewange okusabira nga mukadde wo waali, nze nkwadvisinga ate genda otuulewa, oba musiraamu oba si musiraamu, kubanga omukadde aba mukadde. Olaba Allah tugambye nti wasahibuhuma fi dunya maarufa, newankubadde mukadde wo nga mushiriku, gwe kakasa nti mushiriku, oba mukubi wa nsaasi oba muwa amasabo, naye n'ogende n'omubuuza n'ofukamira n'omugaa taata nkusaba onsabireko, sitagambye nti jangu mu ssabo otuule nkukubira ensaasi, naye ogambye nsabira edduwa gye naakusabira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola ogikuyisaamu n'obeera ng'okola ki? Ofuna kye weetaaga. Bi'awnillah yeddaala erisooka nzibagaye edduwa esooka ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, edduwa ey'okubiri eddako awo ya mukadde. Kakati gwe okuleka eddaala eryokubiri ali n'ogenda ku lyokusatu n'ogenda ku lyokuna, otawanira bwereere. Kakati kyekyo exactly. N'asooka asoma olunyaanyi embeera otategeera, oluusi n'akukowoola n'amajini nga towulira gwe olaba seeka oli asoma Oluwarabu n'akuwandiikira by'otamanyi. Akati embeera efaanako bw'etyo, nze kye nandisabye kubadde kwebuulirira, siina gwe nnumbaganye oba tetulina gwe tulumbaganye, wabula hadhihi nasaih, kuno kwebuulirira nga abasiraamu, kuba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twejjukanye, kubanga mazima okwejjukanya kugasa abakkiriza. Seeka tugende ku musomo. Okwebulirira mukuwulidde buli omu abeere nga yeeterezaamu ate era kusaba Allah asobozesa okubeera nga tweterezaamu. Tujja obubaka buno katono tukomewo tugende kuso. Tokyusakanyiko olikola byesinga kyenawunya katonyeze omusoma olenya yaali omukoloozeewo. Kankwanjulire Hilam twalidi Shaitwan gano ge mafuta gokka okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo, lijjanjaba amajini agatudde ku bwongo, okuloota ebirooto ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna, omutwe ogukusimbye, abaana abameketa amannyo, okufuluuta n'endwadde z'amajini endala nnyingi. Osobola okugafuna wano ku lediyo wennyini oba gasange ku Eke Islamic Book Center ku Mukwana Akeedi e Luweero, gasange ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka, ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16, oba bakubire ku 0704954896 oba 0784682537. Bagayita Hilam twalidi Shaitwan. Abawuliriza baffe twalabulira
n'abafere abatatunga amayengo baffe ne bafulumira mu kutu gwaffe ogwakyenda mu nnyaka tonyuze mu Biraali FM bano beefuula abagaba looni nti era bakolera ku online basaba nnyo n'ennamba y'endagamuntu yo era bagamba nti okugula emigabo ssente olina ze basindikira ku mobile money ne balyoka bakuwa ssente tubalabula nti abo babbe era abafere abawedde emirimu Radio Biraali tebamanyi nti bwe basindikira ssente era bwakikola okikola ku mulongo omuntu. Radio Bilal 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission. Different Radio Bilal mukomezeewo ng'akakasiza ddala radio ekulungana emitiini radio ekumanisa ebifa mu nsi yonna nebwebatta tomanyi radio ekuyigiriza ate era nekusanyusa era radio ekukoowoola okudda eri Katonda kyenda mu nnyaka tonyezeemu Bilal femma omukuuzi. Kubeera nga tutambuza puroguramu ya ddaawa olunaku lwa Sande omulamwa gwa busika ebintu ebijja omuntu mu busika oba mu Luwarabu kye bayita mawanyai ability nga tetunasiimula bwe wenna yeetaze ekiraamo twongera okutegeeza nti genda ku Islamic Book Center Mukwano Arcade wenjirewo ekiraamo ekyo twagambye kiri mu nnimi 3 Oluzungu, Oluganda n'Oluswayiri. Oluzungu, Oluganda n'Oluswayiri genda Islamic Book Center kifune. Ate ab'ekatwe mugende ku Masjidi Jamia Waseeka Abubakari omusomesa w'abaana abato naye abawakiramu ab'ebwayise mugende ku Moto Third Party Waseeka Norman Geeti naye abeere nga abawa ekiraamo bennabweru Katooke ebitundu ebyo byonna mugende ku Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director omwami Alhaji Kaduna Bibadru naye abeere nga abawa ekiraamo. Osobola n'ogenda ku Masjidi Jamia Bwayise ewa HM Abdulkarim Sentamu omwami Akeba Emajongo abeere nga akuwa ekiraamo kyo obeere nga ojjuzaamu byonna ebikwatagana ku bulamu bwo, maali yo, bakyala bo, baana bo, ani oyagala akusaalire bakuziikebwa byonna byonna obijjuzeemu oleme kufuuka buzibu nga obudde mu bulamu bw'ensi. Nakuseka waali bulungi era kugenda kuba tweyongerayo okusoma eri Sande ewedde biidhnillahi taala. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tukomyewo alhamdulillah nga bwe tugambye twakoma ku nsonga eyitibwa mawaani'ul irthi ebigoba omuntu mu busika. Kitegeeza omuntu agobwa mu busika olwedde abadde omu ku basika naye agobwamu olw'ensonga. Ekyo nga tukitadde wabbali twagenda netusoma emu ku nsonga egoba omuntu mu busika eyasooka era netubategeeza nti ensonga esookera ddala egoba omuntu mu busika bwe buddu obutwabwogera era obuddu nga bumanyikiddwa. Netudda ku nsonga eyokubiri mu nsonga ezigoba omuntu mu busika netugamba nti ensonga endala egoba omuntu mu busika okutta. Era wiiki eziwedde ziringa 2 embasi erabidde Sundays 2
tubadde ku kaweefube wa kunnyonnyola emiteeko gy'okutta, kuba okutta kuli jeno. Naye bwe tugamba okutta kuli jeno kitegeeza tulina okugenda nga tutemaatemamu atuwuliriza ategeere okutta kwa ngeri ki, okutta kyeki, era okutta kufaanana kutya, n'okuwa ebyokulabirako eby'enjawulo. Twasembayo nga tumaze okulaba emiteeko egyo 6 nga bwe twagiraba, gisuubira nti nja kugiddamu okuggyako mu kunnyonnyola okw'abamanyi. Emiteeko egyo gye twalaba 6, abamanyi b'Obusiraamu naddala be tusinga okukulembeza bayimaamu 4 batonga ogasseeko n'abagoberezi baabwe, balina endaba ez'enjawulo ku kufa, kubanga bonna twagamba ku mulundi guli nti abamanyi bonna nga tewaliwo ayawukanye ku sayidi zonna, ku njuyi zonna, baakakasira ne bakkiriza ne bakkaanyiza wamu nti okutta kugoba omuntu mu busika. Ekyo tewaliwo yakiwakanya. Era okutta okwo wabula okwawukana kwabwe we kwava oba endaba ez'enjawulo we zajjira, kwe kugamba nti kutta kwa kika ki, okusinziira nga bwe twagiraba emiteeko atuwuliriza agijjukira eyaliko ku mulundi guli. Olwaleero tugenda kutandika n'endaba eya ku sayidi ya Imaamu Abu Hanifa. Fayara al-Hanafiya, ku sayidi ya Imaamu Abu Hanifa balaba, kitegeeza abakoberezi, أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للقود. nti okutta okwandigobye omuntu mu busika kwe kwokutta okumukakatako okubeera nga naye awolerwako eggwanga, kitwandiise revenge, au alkafaara, oba okutta okwetaagisa penalty omuntu oyo okubanga asasula. Nagamba nti fal awwalu al-amdi, okusooka kwe bayita al-amdi, okutta okw'obugenderevu olwataaliwo nkakasa abaana otinga, wa huwa an yaqsuda darbahu bimuhaddadin, oyo aba agenderedde ddala okutta omuntu ng'akozesa ekyogi kyonna. Wa huwa an yata'ammada qatlahu bima la yaqtulu au ma yajiri majrahu, oba ekitambulira mu layini y'ekyogi. Otegedde bulungi? Kiyinza okuba nga akinja kuba ekitambulira mu layini y'ekyogi ng'effumu, ekiso, jirita, biki, makansi, byonna bitambulira mu layini eyo. Kyava agamba fi tafriqi al-ajza, ng'ekintu ekyo kiyinza kireeta omuntu okuba nga kimwawulayawula ebitundu. Twagamba omuntu bw'afa, either oli amusaze mu miro oba amufumise, kubanga okufumita kuno era kwawula ebitundu by'omuntu, n'afuna effect nga takyasobola kussa, n'akola ki, n'afa, nekyawula wakati w'omubiri gwe n'omwoyo gwe. Kyagamba wathani, eyo okutta okwokubiri, 3 aqsami, kulimu emiteeko 3. Okusoose bagambye kwe kw'obugenderevu. Kusajja Imaamu Abu Hanifa kutunyonyola gwe tuliko endaba, yagamba nti okutta ye kwe balaba ku sayidi eyo, okwandikobya omuntu mu busika, ye muntu agenderedde okutta omuntu ng'akozesa ekyogi kyonna okusobola okutta oba okwawula omuntu ebitundu bye, oba okumujja mulamu bw'ensi eno, era ng'okutta okwo kukakasa kwoyasse nti naye basobola omuweolyako ki, eggwanga. Okwokubiri kuvaamu emiteeko 3, kubayita shibuhul amdi, okutta okwefaanaanyiriza okw'obugenderevu. Wa huwa an yata'ammada qatlahu bima la yaqtulu ghaliban kasawdi, kwe kubanga omuntu ekintu kyakozesezza okutta omuntu oba kissa omuntu oyo nga kye kintu ky'otasobola kuluwolereza nti oba kisobola omujja mu bulamu bw'ensi, ng'akaggo. Waliwo abasajja nga bakuba embooko, waliwo abazadde nga bakuba embooko. Kakati kyakozesezza kiyinza okuba nga gwe bw'okitunulira bw'oti
mutuufu tekijja muntu mbuki naye embooko zamukubye. Omuzadde asobola okubonereza nakuba embooko 100 200 oba obonereza ki? So ekyo kyekimu ku byokubiri ku gundi omuseko ogusooka mu gundi eyokubiri package eyokubiri tugambye nti okutta okwo kwe bagambye okwefaanaanyiriza okutta okw'obugenderevu naye ng'akozesa ekintu ekitamalawo muntu mbagirawo. Wal khata ekyo omuteeko ogwokubiri awo khata example y'omuteeko ogwokubiri kwe gutta okw'obutanwa ka an yarumiya saidan fayusibu madha insanan ng'okubanga abadde agenze kuyigga nga byo bansolo eyiggibwa naye ate n'amaliriza ng'ayizze muntu naye ate nga gw'ayizze amalinako n'obusika. Okategedde ako kitegeeza nti okukutta ku saidi ya Imam Abu Hanifa kugoba omuntu mu buki mu busika. Ebyo emiteeko nno esatu gye twakasoma kumpi: obugenderevu, okwefaanaanyiriza agenderedde naye nga kyokozesezza omuntu asobola kulowooza kyova olyawo kisobola okujja omuntu muki n'okutta okw'obutanwa ng'omuntu agenza okuyigga mistakenly nattamu omuki ate nga gwasse amalinako obusika. Wama yajiri mujra al-khata n'ekyo ekisobola okutambulira mu layini ey'ensobi bishart naye nga kuliko akalombo al-mubashira ak'omuntu okuba nga asobola okufiirawo embagirawo. Kaka an yanqaliba an-naa'ima ala shakhsin ng'omuntu eyeebase okwekyusiza ku munne either owa muzadde oba taata neyekyusiza ku katabanike ne kafa. Olidde ekyo kigamba nti aba taata agobeddwa mu busika bw'omwana oyo olw'ensonga eyo ku saidi ya Imam Abu Hanifa. Aw suqutihi alayhi oba naava ku kitanda taata n'agwira ali wansi oba omuntu yenna n'ava ku kitanda n'agwira ali wansi ng'ate gwagwiridde amulinako obuki liyamuuta bisababi dhalika ng'ekigendera mu kyo afe olw'ensonga eyo. Eyo endaba ya Imam Abu Hanifa tugimaliriza. Wayara al-Malikiya ku saidi ya Imam Maliki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhum jami'a agamba nti anna al-qatla al-mani'u min al-mirathi huwa al-qatlu al-'amdi al-'udwan. Bagamba nti okutta okugoba omuntu mu busika kwe kwokutta okw'obugenderevu okw'obulumbaganyi fakat kwokka ng'omuntu alumbaganye najja natta ng'ate agenderedde okukola ki duna sa'iri anwa'i al-qatli nga toyingizaamu miteeko mirala nga bali bannaffe gye baleese waggulu saidi ya Imam Abu Hanifa. Wal-qatlu 'indahum naw'ani era ku saidi ya Imam Maliki bo balina okutta kwa mirundi ebiri bakutemamu emirundi ebiri twakibanyola abantu nga tutandika nti abamanyi ab'enjawulo balina endaba ezaki ez'okutta ez'enjawulo. Nolwekyo etusaidi ya Imam Maliki batugamba nti okutta kwa mirundi emeka either okutta okw'obulumbaganyi okw'obugenderevu duna sairan wanga tebagasa emiteeko mirala. Walqatlu indahum naw'an nga bwe tugambye amdu al-khata au amdu al-khata kibayita n'olwo kibayita amdu al-khata okugenderera mu nsobi oba ensobi ey'obugenderevu yakagenderere. Mutegedde bulungi? Tugenda mu maaso. Wayara Shafi'iyya tumumaliriza Imam Malik bo tebabitubwamu babisamusama okutta okw'obugenderevu nga tekuliko n'obulumbaganyi. Ensonga ey'okubiri ku Imam Shafi'i gye tuli imamu wakusatu endaba ku saidi ya Imam Shafi'i kutta ki atuwuliriza njagala abeera alaati bwolindaala kutta ki muteeko ki example ki oba kyakulabirako ki ekyokutta ekigoba omuntu mu busika. Zino zendaba ze twakayogerako ez'abaki ez'abayimaamu. Wayara Shafi'iyya ku saidi ya Imam Shafi'i bo balaba anna al-qatla umuman yamna'u min al-mirath bagamba nti okutta in general
kunna kube kwa muteeko ki oba muteeko ki kugoba omuntu mu busika. Amdan kana au ghayra si nsonga agenderedde oba tagenderedde. Madmunan kana au ghayra madmunin si nsonga kwa munda nga kugattamu bingi oba si kwa munda. Bimubashiratin kana am la yani am ghayra mubashir si nsonga kutta omuntu mbagirawo oba nga ajja kufa oluvannyuma lw'omwaka gumu. Kitegede bulungi, kitegeeza nti omuzadde bw'akube omwana embooko 50 omwana n'alwala nga wali talwalangako okuva emabega, obulwadde obwo bwafunye olunaku olwaleero ne bukafuka kagendere ng'omukadde akogga. Omwana bw'alwala bwadde engulu okumala omwaka mulamba namala n'afa. Ku sayidi ya Imamu Shafii oba okyabalibwa nti oli mussi. Kyekitegeeza tu bw'otuusaako omuntu obuvune, twayogera ku muntu abakuba omubbi, n'okwata ejjinja n'okuba omubbi ku mutobe twa n'alamuka kiwalazima n'adduka n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba, n'addawo n'abanga atereeratereera, n'amala ate n'addamu n'alwala oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 5. Abasawo ne bakizuula nti ekiwundu kye yafuna kye kyamuviiriddeko ekyo, obalibwa nti oli mussi. Enda Imamu Shafii obeera qaatilu oba watta. Oba ntegerese bulungi. Makruhan kana am ghayra makruhi si nsonga okutta kubadde kutamwa oba tekutamwa. Ewa Imamu Shafii kunna kuba kutta era kugoba omuntu mu busika. Bihaqqin kana qal muqtassi am ghayri haqqin si nsonga okutta okwo kwa mazima nti ddala yassenga wa mazima am ghayri haqqin oba teyamutidde ku maki. Kino nkiwa example nga bwe twakuwa. Omuntu akulumbye mu nnyumba yo ogezezaako okwetaasa, mu kumwetaasa n'okuba mutayimbwa n'agwa n'akola ki? N'afa. Naye ogenda okuzuula bw'oti ng'ate yabadde mwana wa mwannyoko oba yabadde mwana wa mugandawo oba yabadde mugandawo, kuba ebyo bingi birabika. Imamu Shafii agamba nti oyo takusikira naawe tomusikira. Okitegeedde bulungi? Newakubadde wabadde weetaasa. Okitegeedde bulungi? Oba si ekyo kali yabaddemu abo balina okuttibwa nga gwe mulamuzi, n'olamula n'ogamba nti ono okusinziira ku musango agende kalabba, naye nga gw'osindikayo mutoowo wa kalabba kireese omusango gumusinze mutoowo, mwana wa mwannyoko, mwana wa mugandawo, oba mwinako obusika n'omusindika kalabba, bw'afa nattibwa obalibwa nti gwosse. Ku sayidi ya Imamu Shafii obalibwa nti gwe osse, era n'olwekyo obusika tewakola ki. Wasawaun hakama biqatlihi am shahida alayhi bima yujibu qatlahu si nsonga obadde mulamuzi oba obadde mujulizi kwaba abawadde obujulizi obulumika omuntu ono nga bamukakasaako nti alina okuttibwa, ng'oli gwe bawolerako eggwanga era naawe obeera mubassi. Inda Imamu Shafii au zakka shuhuda oba n'ovaayo n'ogamba nti abajulizi be boogedde bituufu, naye ng'ate abajulizi be bajulidde newankubadde si baganda bo wabula bajulizi abalala, n'ogamba nti ddala mutuufu bye boogedde biki, ebintu ebyo obikakasa, omulamuzi n'asinzira ku ekyo n'agamba nti kati n'olwekyo n'agenda ateeke ku kalwabba attibwe, olukitegeeza nti naawe olwokakasa buli obujulizi obulumika oli naawe oli mubaki mu batemu era tukyali mu basikaabe. Oyo Imamu Ashafii. Falqatlu indahum okutta bwe gye bali maniu min almirathi bikulli halin, kokugoba mu busika mu mbeera zonna. Inda Imamu Shafii ye teriyo kutta kulimu exemption. Nagamba liumumi hadithi manu alqatli au alqatili min almirathi, olwokubanga beesembesa hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogera ng'agamba nti omussi yenna talina mugabo mu bya busika. Wanafiye lituhumati listi'jali, n'olw'okugyawo okutwandise okusuubiriza
okusuubiriza okuyinza okubeerawo ku muntu owulidde naddala eri abo abeeyanguyiriza okufuna ebyamangu abeeyanguyiriza taata kaafe mukoleko mangu kampeeyo kanzikiriza obujulizi bamutte ate nze nabamuse nze kankakisa obujulizi bwe bamutta nze nja kubeera mubasika emaali agituddemu tatuviira kiwulidde bulungi hakaza n'endala wasadda libaabi fi baaqi al anwaai al ukhra lilqatli n'olw'okuziyiza omulyango gwonna ogwaliviiriddemu omuntu okufuna endowooza ejja omuntu mu bulamu ensonga lwaki bagamba nti buli kyonna kyokoze nga kiviirako omuntu okuba nga ajjibwa mu bulamu bw'ensi oba mussi eri ku saidi ya imam ashafii rahmatullahi taala alaihi. netugenda ku saidi ya imam ahmad ibn hanbal inda alhanabila agamba nti yara alhanabila القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق. كسيدي يا إمام أحمد ابن حنبل bakugamba nti okutta okugoba omuntu mu busika kwe kutta okutali kwa mazima okutali mu bwenkanya okutali kutuufu okutali kwa buki kwa bwenkanya wa huwa almaqsudu biqawadin era nga kwe kwetaagisa nti onasse naye yeetaaga kuttibwa audia oba awe penalty ya dia kitegeeza ngamiya 10 okubanga ossa omuntu ne bagamba nti idha ikhtalafa awliya alqatil bannanyini muntu singa bagamba nti nedda tumutanze tetumutta tumuleke naye tumukole ki tumutanze n'awa dia ya ngamiya 10 olw'okutta omuntu oyo au kafara obanga alina okuwa kye bayita ki kafara kitegeeza gwe mutango eri dia penalty zisimanyi ba muganda bali awula batya dia kitumanyi ki ye penalty nze penalty mu Uganda ki ye penalty anti kati kafara n'omutango byanjawulo ebiseera bisinga dia kibanga kibonerezo punishment kibonerezo omuntu kyaweebwa ng'akoze ekitali kituufu okay kale tugendera awo kyava agamba pozi tukomyewa tentugamba nti wahuwa almaqsubi qawadin omuntu alina oba okuwaddiya oba okumutta au kafa oba okumutanza nga alina kala amdi ng'omuntu asse mu bugenderevu washibuhu al-amdi bakuwa emiteeko olwo gye bagamba bino gye miteeko ekigoba omuntu mu buki mu busika al-amdi yukira ne ku Imam Abu Hanifa Abu Hanifa yatwakirabye yekirimba Hanafi abasookedde ddala bakkiriza nti okutta okw'obugenderevu kugoba omuntu mu busika washibuhu al-amdi n'okutta okwefaanaanyiriza obugenderevu kukwenye kuba omuntu mu busika wal khata n'okutta okw'obutanwa ndaze Imam Abu Hanifa Imam Abu Ahmad ibn Hanbal wama ujiriya mujra al khata n'ekyo ekiba kitambulidde mu nsobi oba mu saidi ey'obutanwa nakyo kigoba omuntu mu busika kal qatl bitasabbubi ng'okutta kwa example ng'okutta ng'otaddewo ensonga ng'okutta ng'omuntu ataddewo ki ekyo twakiraba luli omuntu n'asima ekinnya mu kkubo ly'abantu taatawo n'akigwamu oba oluganda lwo gw'olinako obusika n'akigwamu n'afa oteekeddwa ogobebwa mu busika ate n'owaddiya n'otanzibwa ng'olina okuwaddiya nga bwe tukirabye wali nagambye nti wakatilu sabiyi walmajnun wannaim n'okutta omwana omuto twagambye omwana omuto oli amutta atya asobola omwebakira walmajnun n'omulalu kakati wana eno kirimu emirundi ebiri waliwo okutta bitasabbu twagambye okutta okw'obutanwa okutta okw'omwana omuto
n'okutta okwoyo yeebase okitegedde bulungi nako baakuyingiza mu fi katli lkhata'i nti omwana akutte ejjirita nga taata we yeebase najja n'amusalaasala mu mumiro omwana naafa taata we naafa okitegedde oba amakansi n'amufumitafumita naafa n'agamba ekirala wama laysa bimadmunin bishaiin mimma dhukira falaysa mani'an min al-irthi naye ekiba kitayingira mu zino zibayogeddeko ekiba kitayingira mu zino zeboogeddeko ziri nnya ziri ttaano ndowooza okusokera ddala okutta okw'obugenderevu okutta okwefaananyiza obugenderevu n'okutta okw'ensobi eyo genuine gyesatu kati okutta okw'ensobi ne bakuwaako ekizampo nga okutta okw'ensonga otadde ekintu ekiyinza okuviirako omuntu okufa mbagirawo ng'oli w'amasannyalaze gwe twagamba alese uninsulated wires ng'ate ziri live omuntu n'azikondako ne zimwokya n'afa wakati lusabiyi walmajnuuni n'okutta kw'omwana omuto n'omulalu omulalu asse kitaawe yabudde eddalu naye azze bw'akutta ejjinja atwa oba nnyina n'amutta wannaimu neyeebase okukutta ndoza kwa miteeko giringa 7 kugobye abantu mu buki wama laysa bimadmuuni naye ekitayingiramu mu bino mimma dhukira mu ebyo ebyogeddwa falaysa mani'an min al-irth ekyo tekigaana mu buki ekigoba muntu mu buki eyo tuli wa Imaamu Ahmad ibn Hanbal au kyava agamba kalqatli qisasan ng'okutta akuwa ekizampo kukutta okutagoba muntu mu busika qatlu qisasan okutta okw'okuwolera eggwanga omwana wa muganda wayinza okuba nga yasse kitammwe ne mukkaanya nti akole ki naye attibwe okwo tekubagoba mu busika niwakubadde nga talina basika abalala bonna nga mmwe muliwo tekibagaana kumusikira kubanga olwedde etteeka limukutte olwakiri kye yakoze eki enda Imaamu Ahmad nanga au haddan that okumukolako kiswasi ye okumutta oba okumuwa haddi au dafa'an 'ani nnafsi oba nga yakuyingiridde nga azze kumalawo mu mbeera y'okwetaasa n'omukuba n'akola ki naafa wakama law qatala al-aadilu al-baaghi fi al-harbi nga bw'olaba omuntu omwenkanya nga babadde mu lutalo nga balwana n'omulyazaamaanya nabba omulyazaamaanya oba omulabe n'akola ki naafa ekyo kyekikola ki tekireeta omuntu ono kuvunaanibwa au man qasada maslahatan muwalliyahu bima lahu fi'luhu oba omuntu oyo aba akwasiddwa obuvunaanyizibwa naaba ng'agendereddemu kutuukiriza buvunaanyizibwa obwo obwamukwasibwa nga kyalina okukola ontegedde bulungi kati omujaasi abeera ku oda ne oda okitegedde bulungi ekitegeeza ye talina ki talina komandi alina kutuukiriza buvunaanyizibwa bumukoleze ki agambe nti min saqiyi dawa'in ng'okunywesa eddagala for example oli nansi nga bannansi balina abasawo abakulu abeera niba mugambye nti omulwadde muwe kino ekigero ky'eddagala najja n'alimuwa nga bwe baali mupimidde omulwadde n'afa bw'ova eri okuba nansi nti yasse omulwadde nedda au batin khurrajin famaata bisababi dhalika oba omuntu kampujja kalika naye nga almuhimu nti omuntu singa aba akoze ekintu ng'akikoze mu buki mu butanwa oba mu mbeera etokuba nti agenderedde ekintu ekyo wano bamu istuthniya minhu bamugjeemu mu mbeera efaanako bwetyo ومن خلال هذا يتضح أن القتل العمد والعدوان مانع من الموانئ الإرث باتفاق أهل العلم kino nno bwe tuba tumaliriza endaba ezennya okusookera ddala abamanyi kye beegasseeko okusookera ddala alqatlu alamdi aludwan okutta okw'obugenderevu kwonna mu mbeera zonna oba oli afumbye mazzi najja nakuyira ki wali omukwano gwange yaŋŋamba nti waliyo abakyala nga bo tebazannyirako
n'ogeza n'omuwasa n'owasa omukyalo owokubiri nga ya tatawana naawe agamba bwe nti kale ng'akulinda nga weebase ng'asooka atokosa amazzi olwegi ng'ayiwamu ne kabutto agenda kusiika mulamu gwe weebase wali ku buliri ng'aleeta esseffuliya ng'etokota bulungi ng'akuyiwako ng'atambula ng'agenda. Waliyo eggwanga erimu lisinza kwatuukiriza naye sigamba nti lye lyokka, bangi abantu bangi balina emitima egi gye balina. So mu mbeera efaanako bwetyo abo bwe batyo bwe batugambye mu mbeera efaanako bwetyo. Naye ffe kye tujjamu obujulizi bungi baabuleeta tetujja busoma olw'obudde, naye kye tulonzeemu mu byonna bye tusomye ebiriwa. Njagala mpuliriza twatuwuliriza olwaleero awulire ebigambo bino. Walladhi yadhharu wallahu a'lam sahiba alkitaabi, oluvannyuma lw'ebigambo ebyo byonna yakuŋŋaanya naga naye ekyoleka oba ekyoleka mu byonna bye tusomye okuva gye tuvudde nga tuli ku kufa n'okutta anna alqatla alladhi yamna wallahu a'lam, Allah yemubezi waffe yasinga okumanya ku nsonga eyo. Anna alqatla alladhi yamna'u min al-irithi huwa alqatlu al-'amdi al-'udwan, okutta okugoba omuntu mu busika okusookera ddala kwe kutta okw'obugenderevu nga bwe bakwegasseeko bonna. Washibuhu al-'amdi, n'okutta okwenfaanaanyiriza obugenderevu ng'omuntu okuba omwana emiggo 100 oba 2, okitegedde bulungi, newankubadde okubisiza akaggo kaki kaswanyu. Wakatili sa'ili dafa'an ani nafsi, n'okutta omulumbaganyi yenna ng'ogezaako okwetaasa. Fala yamna'u min al-irth, ekyo tekigoba muntu nkiddemu. Agambye okutta okugobera, agambye nti wa amma al-qatlu, tugambye tya sorry yamna'u, tugambye amma al-qatl okutta okugoba omuntu mu busika, al-qatlu al-'amd al-'udwan wa shibhu al-'amd, okutta okw'obugenderevu okw'obulumbaganyi n'omuntu okubanga yakikoze nga kiraga nga agenderedde. Ntegedde bulungi olw'ekyo yakoze, kubanga tusoga ndine okunoddobolereza mwana naye gwe migo 10 ata ntegedde bulungi. Li anna al-qasda fihima wadihun, kubanga ekigenderera mu byonna tuganda wadde togendereramu kubonereza wabula wadde ogendereramu kutta. Ontegedde. Wakadha al-qatlu bitasabbubi, nabwe ekityo n'okutta okw'ensonga, watadde ejjinja mu kkubo abantu mwe bayita erivuddeko omuntu ditomera n'agwa, oba wapaakinze emmoroka bali bwe bazine batomerako ate nga mukumu bayita. Ontegedde. Ne mutega accident, ebyo byonna mbere fanako bwetyo. Idha kana fihi udwanun bayyinun, singa wasangibwawo obulabe obweyolefu. Kaman hafara bi'ran, ng'omuntu asima oluzzi niwankubadde osima luzzi ekigendwa tulaba kirungi naye ate walese nayikondo ye gy'osima ng'ekinnya kyasamye, owulidde, fi tariqi nnas, ng'ate kiri mu kkubo ly'abantu bwe bayita, oba emmoroka, kuba ne bwe ziba mmoroka n'osimawo kiddaamu, emmoroka ne zijja nga buli nnaku ziyitawo zayiseewo ku makya nga tekiriiwo, naye ogenza okudda nga weekiri, oli driver yazze amazeeko kuba ekkubo lyavuga alikola ki, alimanya alitegeera, okukakana nga bagudde mu kinnya. Ontegedde, naye nga gwe wakikoze eki gwe wakisimye. Agambye li annahu qasada ad-darara bil akharina, kubanga olwo ogendedde nga agenderedde okubanga olumya abaki abalala. Wa amma al-qatlu bihaqqin, naye ate okutta okw'amazima ng'omuntu bamutidde ensonga, kubanga waliwo ebintu eno mu Busiraamu nga bikakasako omuntu okuttibwa, kasahir ng'omulogo, wazani wazani waqatilu nafsi bin nafsi, bangi owulidde, kakatilu qisasa ng'okuwolera, waqatilu sa'iri dafa ani nafsi, okutta omuntu alumbaganyi mu mbeera y'okwetaasa. Fala yamna'u min al-irth, tekigoba muntu mbeki obusika entekeji ibiri tekigoba muntu mbusika. Lianna al-qatilu ma'dhurun fi hadha al-hal aw fi hadhihi al-hal, olwensonga mu mbeera zino ahwal al-qatilu ma'dhurun, omuntu asse abeera alina ekimusonyisa. Wakadha nabwekityo al-qatilu min as-sabiyyi wal-majnun, n'okutta okw'omwana, kino tuli ku rajihi. Jukira yitwa agenze kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, yagasemu n'okutta kw'omwana omuto
wamu n'omuki n'omulalu yagambye nti omulalu watta kitaawe tamuzikira kitegeeza nti asobola okuba muddalu n'aba ng'asse kitaawe muddalu ate ebbanga ne liyitawo Allah n'amuzzaaki n'amuzza engulu ng'ateredde oba omwana n'akula ne bamugamba wasalasala kyekitaawe ejjirita ontegedde bulungi kati wano kye tukuwa ekisembayo tugambye nti mukuta ate okutajja muntu mu busika okusinziira ku ndaba z'abamanyi nga bagasegase ebigambo byonna nga batuze tubyogera nti omuntu yenna omwana yenna omuto atannaba yablughu al-hulm wala sinna tamyiz tannatuuka myaka gyaki gyakwawula oba omwana tannaba kutuuka mu mbeera eri yagamba nti afunye obubonero bw'obukulu n'omulalu ataliiko lianna taklifa marfuun anhuma kubanga amateeka ku ssaawa eyo tegabakola ki ne hadithi weeziri rufia alqalamu ani thalathi hadithi weeriri waadihi egamba nti ebintu abantu basatu Allah oba kalaamu yabagibwako ku byonna bye bakola owulidde n'agamba wala maana lirafi taklifi wal ithmi anhuma in qulna innama yumnaani min almirathi hinaidhin singa tusalawo ne tugamba nti abantu bano bavunaanibwa olw'okutta omwana omuto n'omulalu ne tugamba tugenda bavunaana olw'okuba baakoze eki hadithi eba terina makulu okitegedde kubanga hadithi nabbi ebyogera ngeri waadih nti rufia alqalam ani thalath ani naim hatta yastayqif wa ani almajnun hatta yafiq wa ani sabiyi hatta yablugha au kama qala afdalu salawati wattaslim nokyo fala dhamba lahu hatta kyavagamba nti wakadha alqatlu khata'an n'okutta okw'obutanwa lianna hadha la qasdan fihi kubanga ekyo tekirimu kigendererwa wakad yaqa'u jabran an ash-shakhsi kusobola okujjawo nga kukake bukasi owulidde abawangalyako mu biseera ebyo ebyedda bakunyumiza nti bajjanga ne bagamba tamamawo tamutta ugenda kufa owulidde obakola bwoti kati nga nawe munnange okusalawo eitha gobere mulamu oba yakola eki naye jjukira oliko amaanyi agakoze eki agakufuusiza agakulagidde kubanga esobola okujjawo fala dhamba lahu talina zambi lyonna lyabaakoze oyo akoze eki akakiddwa ekyo Allah yakituwako n'obujulizi surati Ibrahim illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ekyo obujulizi bwonna we buli n'olwekyo n'ekirala kyetusembayo nakyo wali anna Allah ta'ala qad tajawaza li hadhihi al umma ani al khata'i wan nisyani n'olwokuba nti umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebintu ebimu bye yabakwatiramu naddala mu nsobi n'okukola ki n'okwerabira wamastukiruhu alaihi n'ebyo bye bakakiddwa nga tebibadde ku kwagala kwabwe wabula nga waliwo force ebatereddwako kati jjama ja kuwekezaamu teri muntu agenda kuvunaanibwa nti tasadde jjama mu covid kubanga olera emizikiri gyakola ki gyaggalwa waqatlul khata n'okutta okw'obutanwa kad yahduthu kathiran biduni qasdin kugwawo nnyo nga tewali bugenderevu hatta inna alwalida n'omuzadde kennyini kad yaktulu waladahu asobola okutta omwana we asobola okutta biduni an yash'ura nga naye kennyini agaba naye oba kibaddewo kitya ka an yarji'a alayhi bisayyara ng'okuba taata oyingidde moroka oba onabulanga ku Facebook oyingidde moroka utaddemu jjiya otosubireyo mwana mabega nudde mabega bwoti ogenda okudda mabega bwoti kuba omwana ali mupiira gwa moroka kuba omwana ali mabega ga moroka n'okyuse moroka bangi nnyo abadde babulaba obutambi obungi nnyo badde butambula naye ng'omuntu khata'an tagenderedde era sigenderwa kisi kyakumutta owulidde au nahawiha fayaktuluhu oba ekifaananyiriza bwe kityo n'amutta au taqabul walidu wahiya naima oba maama walida oba maama ayinza okubanga wadde kubaffe twagamba ntaata baawula ekitanda ne maama ddala nga maama nakawere naye kiyinza okujja nga ate maama yennyini ate gukiviiriddeko yabadde yeekyusa neyebakira kabebike nekakola ki nekafa ng'abadde yeebase n'agenda okuzuuka nga bakoze eki akaana kafu
فلو منعنا التوارث بينهما بمثل هذا لكان فيه ظلم وإحناف. singa tugamba nti abantu abo tubagobye mu busika kiba kitegeeza mulimu obulyazaamaanya ku bintu bye tubavunaana nga babikoze si bagenderevu era babikoze si beeyagalidde tebeeyagalidde. otegedde bulungi. ala an yatahaata aw an yahtaata alqaadi fi mithli hadhihi alahya. olwekyo qaadi ayitibwa omulamuzi yenna oba omuntu yenna alamula ku nsonga ezo ateekeddwa okubeera bakiyita kiini, ateekeddwa okubeera kiini nnyo, ateekeddwa okuba omwegendereza ennyo mu mbeera ezifaanako bwe zityo kubanga bangi bakoleramu ensobi. wataakada anna alqatla qad waqaa khata'an, era asobole okubeera nti yeekenneenya amanye nti ddala okufa kuno kwaguddewo mu busobi oba mu butanwa ekyakyekakase. tegedde bulungi. so tetujja kusukka awo okufa tugamba nti olwaleero tukukomekkereza mu nsonga ezigoba omuntu mu busika. olunaku olujja insha Allah tujja kukwata ku nsonga esembayo biidhinillahi taala. ensonga ffenna tuziwulidde biidhinillah. tusaba Allah atusobozesa okubeera nga tuzinga bulungi nnyo ddala ddala. katumale okukola ku ssente tumale tukomere. Singana manya umwana musambi mwononeddeko ssente zange bamukwejjusa omwana musomeseze ku Nyungu Islamic Institute jjajja w'amasomero g'eddiini n'oluzungu n'ebisuubizo ku Nyungu Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka ku siniya ey'okuna naye mu by'eddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga kiyite ekikanabi. Nyungu Islamic Institute awaanyisibwa n'ettongole ery'ebyenjigiriza n'ebyemisanyemba balina universal secondary education balina abasomesa abatendeka obulungi mu madaala gonna amazzi amayonjo amasannyalaze eddwaliro ku ssomero lyennyini n'ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nyungu Islamic Institute ssomero lya Kisulo nga lirina n'abaviira ebweru abawala n'abalenzi esangibwa ku Toledo Bwalula mayiro 4 okuva mu kibuga eky'Embaale. Bw'ayagala ebisingawo kubera headmaster wa secondary ku 0702582775 oba headmistress wa primary ku 0703114016. Watuliriza agenda yita ku 0759 058666 0759 058666 kuba oyita okubaako kyobuuza ku bitusoma olunaku olwaleero.
ku simu. Halo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Simu yenye kuuliza tubozi yammwe. Amannya ne wasiizidde. Katika Amini na Mgongo. Naam, Namugongo. Mashaallah. Nsima nnyo kuuliza leero tubozi yammwe namaze ebbanga nga sibawulira. Naffe tusiimye nnyo okubeera ng'otuwuliriza. Ala tukume munange webale kutuusa Idi. Amiina ya Rabbi. Mwagiiseemu bulungi Idi? Alhamdulillah. Mwagiiseemu bulungi Idi? Tuyise bulungi naye ekyo kansumbwa takwata erodio Bilali biti kyenda mu nnya kusimu biti kyenda mu nnya katonnyeze emu Radio Bilali omukowozeewo. badeseseni yange yajja katebuze. Allah katusabire biiznillah. Amina amina webale nnyo kubuwuliza tubozi yame ensiminga ala bakume. Namugongo kyenda mu nnya katonnyeze emu obootega obooteeka oba downloadinga app yaffe ku Google Play oteekemu Bilali 94.1 FM osobole otuwuliriza bulungi wonna wonna w'obeeri. Otuwuliriza yita ku 07590866 okubaako ky'obuuza biidhinillahi taala. Naam, seeka nga okufundikira kadde mpaba katutwala nnyo. Nebaza bannaffe, nze nyongera kwebaza bawuliza abaffe mpozi nakubakubiriza kwongera kubeerako okusobola okweyongera okumanya ebifo ku ddiini yaffe ey'obusiraamu mpozi ate era nyongera okukubiriza abantu okusoma. Naam, ali ku simu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Wa fiikum barakallah. Namwe mwebale wuliriza. Kalisa Mundeeba. Naam. Buuza. Naam. Naam. Oli tukuwulira. Yekigabana nga saliyo egamba. Nini tugamba tukaze tukole mu kampani. Omuntu ng'alinamu omugabo. N'abaana b'amajja bajja kubeera nga bafuna emigabo. Olw'okwewala nti abantu batunzetunze nnyo ewuntu. Ebaleeta omuntu ebbali atalimu mmwe. Bakamala ogenda okukakkana. Naye wanguli kumbi tebakyategeerawo. Nzire nkozesa kiasi. Nengamba nti oba kisoboka. Mukagatta nga maze okugabana. Oluvannyuma ne mukola mu kampani. Negiwandiika. Bwebyo seeka tuli kitya. Inshallah. Tutegedde ssebo. Naam, seeka ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kaliisa agambye weewa? Gwendeeba. Naam, ndeeba. Naam, muganda waffe tumwebazizza ekibuuzo kyabuzizza kirungi nnyo era kirimu omugaso. Before nga sennagenda eyo, last resort yaffe bwe tubanga abasika oba abantu tubagabira ebyobugagga ne bigaana okumala obanga weebiri tebimala obanga baganye okukkaanya biseera ebisinga tulizotingira ku kampani kyetutya sharika. Sharika kitegeeza okukola kampani nga mufuna emigabo. Omuzadde asobola okuleka ebyobugagga naye nga mwenna tebijja bamala ng'ate abaana bangi. Ne tugamba ate bwe tukirekawo kisobola okuyildinga manufaa, kisobola okuleeta emigaso ate egyaki egy'enjawulo. Buli omu n'afuna akatono akatono ako. Kirungi nnyo nnyo nnyo. Wano kikuma Mariyamu okubanga eri wamu ekisookera ddala era esigala ekyalimu mmwe mu mikono gyammwe singa muba mukkaanyiza kuba buli omu aba alina omugabo gwe Allah gwe yamuwa. Yes. Era kyekyo musigala mutambulira mu shariya
nti lidhakari mithlu hadhil unthayaini ekigenda batawanya nemanya nti buli mulenzi afuna emigabo ebiri buli muwala afuna omugabo gumu okitegedde buli zituka sente oli ne bwaba afudde ogwo omugabo gw'abadde alina okufuna gugenda bugenzi mulayini ye mwe mwawuleko omugabo gwa Sulaimaani muguteeke wali abaana ba Sulaimaani bagupiikinge nabo bagende bagabane byabwe lidhakari mithlu hadhil unthayaini kampani bw'erinnya emigabo nga girinnye nga nammwe ejjammwe girinnya bw'esala emigabo nga nammwe musala hanahuwa kibeera nnyo kyekisinga awula naddala ku bintu ebyo obutamalaawo maali kubanga olwo onaakuwa kiri ogenda kitunda banaakuwa kino paka ekintu bwe kibeera ewamu kiba n'omugaso okusinga nga leero kutudde that is nga mukaanyiza ne muba nga mutambulidde bwe mutyo oli ne baba atunda sheya ye ng'ayagala kuva mu kampani era gyennyini gy'atunda nti nze nina haafu nti haafu bwemanga gye nnina nga sheya yange then nga tugivaliwa nga muleeta bavaliwa nti haafu kampani ekola sente meka bweziti ndikakati bwekino ng'abanya nti omugabo guno gulina kuvaamu sente meka gw'oguguza omuntu gwe muba mukaanyiza nabo era olwo kino ekyo haqqu shufaa mu ddiini yaffe y'obusiraamu inda alfuqaha fi lfiqhi alislaami haqqu kitegeeza nti waliwo haqqi y'omulirwano omulirwano ogusinga okuba Allah yaginyola menyi twagyogerako luli nti bw'oba ogenda okutunda ekintu kyonna kino nnyo okulabe kuwa omulirwano kubanga oyinza okuleetawo omuntu ate atajja kumuwa mirembe nakitegete kandi ne bweba kisharika ng'eno oba kampani sooka otunulire mu bannammwe be mulinabo mu kampani nga tonnakuguza weebweru mulina kusooka kulaba bamunda ani yeesobola asobole okugula emigabo ebiri oba owuninga emigabo ebiri bw'aba alina asobola okugula nabo oba bo begassebo nga bo ne bagula ne baguza mu kampani basigala nga bagaba n'emigabo gyabwe afdal wa ahsan atuliriza era yitako 0785 cyenda minute katumaze eno wengi bilal umukwazana sekamala tufundikira akaddenga bakatutwalira ddala tumirayo omungalamu inshallah njagala okusooka okutumira manyize ntumira bonna abokutumira nabangi sijja balombo jja bamalayo naye bemmanyi ne besimanyi nga mutwala obuvunanyizibwa bwammwe okweyongera okumanya n'okwongera okuwuliriza puroguramu nga zino eza ddaawa mbakubiriza era mbakubiriza okwongera okumanya okunoonya okumanya nsonga nkulu omuntu yenna okwesiima kwaffe kwonna kuli mu kumanya buli lunaku n'oba nga weeyongera ku ekyo Allah kitugamba qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun tebasobola nawe ansujirina abaffe benkanankana abamanyi n'abatamanyi okumanya kugazi mu bintu bingi obusawu busomesa buki engineering dini swala Qur'ani byonna tubikola ki obimanyi naye kusaidi y'eddiini nyongera kukubiriza abaagala abalina ennyonta y'okwagala okumanya nga baagala okufuna basics ez'eddiini y'obusiraamu nga mu basics ezo zenjogerako mwe mulina okumanya Qur'ani y'ekitiibwa okumanya ensoma yaayo okumanya amakulu gaayo okugamba okutangaaza mu bintu bingi mbeere fanako bwetyo waliwo group gyetusomesezaako eya Hadia Islamic Adult Education Center somero ly'abakulu naye nga twaliza ku WhatsApp inshallah bwe tuba tufunye abaagala okukola ki okusoma sobola okuyita ku namba zaffe zetera okubawaako ono bulijjo oyinza okuyita ku 0772 86 16 so oba oyinza okuyita ku 0703 kinana musatu amini sorry kinana amini sanvu mu mwenda kyenda mu munana nizo kujja 0703 asatu musatu kinana mu amini sanvu mu mwenda kinana amini kyenda mu munana sanvu kinana mu mwenda kyenda mu munana alaikum salaam.
Naam. Naam. Masha Allah. Yes. Naam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Akijje bulungi. Kubanga singa tugambe nti yali abawarabu tebali mulwanyisizza. Naye olaba baamulwanyisa nga bagamba n'enguvu ku masanamu. Katonda kutino kolaki? Naye olaba baamulwanyisa paka nga tujja kufulumya mu kifo kyaffe kino. Veewo ogende ewalala. Oba ku kyalo kyaffe kujja kugobako. Ne bamulwanyisa ne batta ne bakola buli kimu paka Allah yamukkiriza. Udhina lilladhina yuqataluna fi sabilillah bi annahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah nabakkiriza ne bakola ki? So njagala kuddamu enamba zino, njagala kuddamu enamba 0772 886 887 oba 0703 838 838 basobola okuba ng'oziyita ku kuba oba ku WhatsApp okwongera okumanya ebisinga kaawo inshallah. Kyenda mu myaka tunize omukwezi olwaleero tusobodde okubatuusaako ebyobulimba ate tusaba Allah atuwe obuwangaazi n'obusobozi obukomawo okusembejja tubeere ng'ate era tukwongerayo emirimu y'ebyobusika. Hajjati Mariam Nyandujja tutumiddeko nnyo abaddeko ng'atuwuliriza, kubaddeko Zuhaira Isa n'abatanzizzaamu, kubaddeko Mariam Nyamulindwa, kubaddeko Hajjati Jaliya, masha Allah. Kwe bali nga batuwuliriza beegenera, Imaamu Kakumba naye abaddeko ng'awuliriza, bangi bonna mubaddeko tusaba Allah abasasulemu ekisinga okuba ekirungi beegenera. Tukomye olunaku olwaleero paka olunaku olw'Esande insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.